Tibopima pima obudde obudde butuuka yali akwagala nakukyawa owulira obudde butuuka nga tewali wasobola kukuwa mirimu nga bagamba oyo agenda kubeera naye nga atukolera ku wano ntondo ojja mulagira kola kino tajja bikola abo ntegeera oyo temumuwa mukulu nnyo twagala ku baana abato kati oyo emyaka tajja sobola emirimu egiri heve tajja gisobola. Bokati TV neera oli ku Bokati TV webale kubeera mpozi nga ate otambula naffe bulungi nnyo. Bokati TV 256 eyo TikTok channel yaffe mugende eyo mpozi ate mufollowinge bulungi nnyo n'emirala byanga natera okubeera mpozi nga ate atandika mugenda beera nga mufuna bulungi nnyo live ku Bokati TV waneno ku YouTube channel ate mujja mufuna ne clips wali eri ku TikTok. Sichom Properties atugamba nti okoye land road owulira okoye bupangisa oyagala kuva mu muzigo poloti yakakadde kamu n'ekitundu ate ng'osobola ogisasulako ekitundu n'oyiwa material n'odduka land road neweewunya omuzigo. Bino biranga ebigamba nti byakusaaga simanyi bikoze bitya. Abasinga mubeera eyo muli okoze emyaka gy'ebiri oli mu kiyumba n'okomawo ssente ne bakusomera ddiiru ndala nnyo n'oyingira busuubuzi bw'otategeera na kutegeera so ng'obadde osobola okwegulira polotiyo ssente zo ne zibeerawo ng'ozirabako bw'oba oyagadde kuzimba n'otandikirawo. Tukugambye poloti okutandikira kakadde kamu n'ekitundu ng'osobola okusasulako ekitundu n'osasula mpozi ate n'oyiwa materials n'otandika okuzimba balance n'omutuwa later. Poloti ziri mu Kiyunga Mukono ziri Karaji ziri Naggalama ate ng'era Naggalama wali ne office yaffe. Kuba essimu eno obagambe nti njagala kunnambuza poloti essimu omwana agikwata mugambe sula ngambye njagala mpa olunaku tugende tulambule poloti tho tusinga kulambuza abantu bano ettaka obudde obwa weekend because abasinga mukola mwana wa bodaboda ovuga bodaboda gwokwata ekitundu ku ssente ezo zitugambye sasulako bodaboda yo oli wadde mbogama nti nze buli weekend nja kubeera nga nteekayo emitwalo 10 ku balance nja kubeera nga nteekayo emitwalo 5 ku balance mpaka lw'omalayo naye ng'ate eno ozimba oba ntegedde ng'ate eno bw'ozimba egyo bayite Sichom Properties nga tusangibwa Naggalama mu town opposite n'omuzikiti. Kuba ku ssimu eno noti 786 657 656 33 ngambye noti 786 657 656 33 oba noti 7 noti 9 84 36 24 ngambye noti 7 noti 9 84 36 24 obagambe nti sula angambye tugende tulambule mu mpa olunaku lwemba nambula ettaka ennamba eyo sinze ngikwata naye nga tutambulira wamu kampani nene teri mu bufere teri mu ki nedda tetulina mizozo mbe gyonna mb'oba ki. Olunaku olwaleero tuli ku hashtag obudde obwokufuna omulimu. Obudde obwokufuna omulimu. Video eno ejjidde walungi nnyo. Abamu mu mwakamala okugraduatinga Makerere mbalabye mu celebrate nze mukoze mutya nina ne gwe nalabe ya proposinze munne oproposinga tomanyi go proposingira nti agenda kulabanga zike anyway eyo topic nagimaze obudde bwo bufumbo. Now obudde bwo kufuna omulimu. Obudde bwo kufuna omulimu fuba nnyo nga bw'osobola otandika okubeera nga ate onoonya omulimu ng'okyali mwana muto lwa nsonga waliwo obudde bwe butuuka nga tokyabalirwa mu banoonya mirimu oba ntegedde nga tokyabalirwa mu banoonya mirimu ng'obudde bwo bulina kubeera nga ate owumula buwumuzi oba ng'okola bibyo nga tokozesebwa waliwo emyaka gy'otuukako nga tokyakozesebwa so immediately nga wakafuluma bw'oti essomero nga graduation ewedde buli kimu kiwedde empapula zo ziri approved bulungi nnyo ozifunye bwe budde bw'okunoonya omulimu.
bwe budde bw'okunoonya omulimu muve ku bino ebyabazadde abababubisa mwana wange nti omaze okugradulatinga anti kakati omanyi ekiddako tukubanja omusajja tukubanja omukyala agenda kulya graduation papers academic papers agenda okulya oba bigawuni ebyo si byagenda okulya n'abasajja kati twagala ku bakyala abakola twagala ku bakyala abakola bwe tuba bakwezimba bwe mbangula bulooka gwe n'ogula akasawo ka seminti bwe nviwaka nga sireseewo za mmere gwe n'ogirekawo oyo mukyala akola wayambira naawe omusajja akola wuyambira omukyala nti omukyala abeera n'ebyetaago bye biki n'ebiranga bimanyi kakutanda otandika okunoonya omulimu ng'emyaka gigenderedde ogenda kufuna ntondo mu kampuni z'abanno bakugamba kola kino olaba manager akulagira mwana muto kuggwe otandika ommera amalala omwana oyo tamanyi bakulu atuyisaamu amaaso but ye bosi wo yo omulimu gwe yagunoonya mu myaka gye mituufu gwe omulimu gwe ogunoonyeza myaka gye mikyamu waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyanoonya mulimu nga either balina kuhayaringa nga contractor tosobola kuyingira myaka 5 n'ogamba mwonoonya mulimu no olina kubeera ng'oli mu bizinensi zo either ng'okola mirimu gy'aba experts nga company ekuhayaringa buhayarinzi nga bolaba bahayaringa ba external auditors ne bamuleeta najja n'abala ebitabo kumala mwezi gumu 2 n'afuna obukadde bwe nga 5 oba 10 kisinziira zabeera asabye abo ntegeera ne ku myaka 5 ng'onoonya mirimu myaka 45 okyanoonya mulimu onoonya okukola entondo ku baana ba myaka 3 be ba manager agamba kola kino ng'ogamba akunyoomye olw'emyaka na biki mu kampuni oba mulimu gonna emyaka tegimataringa ranka ze zimataringa oli mu kifo ki position ki gy'olimu omulimu gw'okola obuzito bwagwo guli gutya ebitabo byo biri bitya ebyo bye bimataringa oba nfuna #obudde ekigambo ekyo kikulu tibopima obudde obudde butuuka yali akwagala nakukyawa owulira obudde butuuka nga tewali wasobola kukuwa mirimu nga bagamba oyo agenda kubeera naye nga atukolera ku wano ntondo ojja mulagira kola kino tajja bikola abo ntegeera oyo temumuwa mukulu nnyo mukulu twagala ku baana abato kati oyo emyaka tajja sobola emirimu egiri heve tajja gisobola meramu akaseera kentambula ku street soko nensanga abasajja myaka 7 myaka 6 plus n'ekinana nga bali ku street okwo omulaba atambuza atembeeya oyo obudde aba yabukozesa bubi era bw'aba kitaawo mujje ku street weyambe nga gwe omuwala obanga omutabani omujje ku street taata omujje ku street tokiza kitaawo kubeera nga alimu egyo emyaka ng'akola butembeeyi gw'osanga atunda obucakala awo ku street gw'osanga atudde akola bitya mujjeewo oswala naye yennyini aswala obudde bubeera bwaggwako ddobo okukola ebyo egyo emirimu gikolebwa abavubuka bano bannakava mu masomero ntandika butandisi nnoonya mulimu oba nfuna so bw'oba nga wakava bwoti ku musomero tandikirawo fedda twakolanga n'otula senior 4 n'otandika mu P7 ne bakutwala ne bakukangamu bakutandikiza oba taata bw'aba musuubuzi n'obeera ng'okolakola mu dduuka lye mama wo bw'aba taata bw'aba nga musajja muzimbi n'ogenda n'opoota naye P7 vacation senior 4 egenda okutuuka nga wakakasa dda ekikwatagana n'omwiko banga famire yammwe enzimbi katonda bwakuyamba n'osoma ebintu ebiri mu line mu buzimbi wekanga okufusa engineer otandikirawo okukola mwabasoma emirimu nga gyakuweebwa mulimu simanya bakuwe mulimu mu office tandikirawo okugunoonya kuba gwe ate tobeeranga onaasomye omulimu gw'omu mutwe nti ye gutandikirawo nkugambye avudde wayo kanga waka bazimbi n'apoota ku P7 Oliver agenda okugira bwati nga atandise okubeera nga naye bamukwasa nti kati zimba katooyo ako n'akazimba n'akamala
agenda ogamba nti katule senior 6 agende ku university afulume ng'afulumye engineer oba bamistiri ate bamistiri olwo omulimu gwe ye aba agulina. Kati gwe naawe ali mu mulimu guno gwa office onoonya gwa office onoonya mulimu gwaki bw'oba wakafuluma bw'oti essomero tandikirawo tebakulimba nga mb'osooka kisinga wo mulimu opoozinga biki gomanyi baana bameka bafulumye mufuluma abaana basukka mu mutwalo mu universities ez'enjawulo nti Makerere erinza okutikkira abaana 3,000 Kyambogo n'etikkirayo 2 Gulu University n'etikkira bameka gatako ne institutions eziri mu Uganda bonna ne batikkira ogenda okulaba ng'omwaka ogumu muli abaana omutwalo mulambo ogufulumye mwenna mwagala emirimu. Naye gavumenti ewandiise egamba nti simanyi emirimu emitwalo 6 egya gavumenti giri vacant. Kati ye babalimba tegiriyo n'ekyo bakyogera okusanyusa society ne bakama baabwe. Bwe giba nga kituufu gye giri ginoonye. Gendayo ginoonye aga amawulire gasome. Buli w'olaba opportunity gendawo. Nze ngenda okufuna omulimu gwange ku Radio Simba nga almost buli radio ya wano mu Uganda ina application yange ne proposal zonna nga zirina faka Simba bwe yagamba ajangu okole ne ngenda n'enkola. Ate totya kutandika ku mulimu gwa ssente ntono, emirimu gikula bukuzi. Tandikira ku position entono ojja kugenda olinnya mpola mpola okusinziira ku performance yo. Omusala gwo gugenda kukula okusinziira ku performance yo. Ne mulina akajanja ako mwate sente ze bampa tezimpisaawo nze nasoma bla bla lelele omulimu gwa nnyoko naye kambabuuze ng'owa Pentagon. Hashtag obudde bw'okunoonya omulimu bwe buba butuuse ng'omaliza okusoma tandikirawo. Bw'olinda mb'omala okukula simanyi osooka ofumbirwe otuuke mu bufumbo bugaane ate olyokodde ku street onoonye emirimu. Banno be wasoma nabo ogenda kubasanga basitudde z'akeedi, basitudde zikkalina, bazimbye obuzigo bw'abapangisa, bazimbye obuyumba bwe basulamu busuzi, gw'oli mu bufumbo obikka mwami. Okunoonya emirimu tekuyawula mwana muwala oba mwana mulenzi. Whatever the challenges, mwenna mu facing challenges ze zimu. Nga abasajja be baagala okukozesa gwanoonya omulimu omwana omuwala kye kimu kye kirine ku mwana omulenzi. Ajja kugwa ku bakazi abaagala omukozesa oba abagenda omugamba mpa ssente bwe ziti nkuwa omulimu. They are the same challenges. Nze nkikubuulira si kyemu properties tukugamba tukuwa politika kadde kamu n'ekitundu. Oli waddemu okusasulako ekitundu ku ssente ezo n'oyiwa materials n'otandika okuzimba. Gwe wenna ng'okoye landlord, gwe wenna ng'okoye omuzigo, jangu ku si kyomu properties. Tulina office e Kampala ne office enkulu eri Naggalama ne kibeera beta ne tutambulira ku masimu. Tulina ploti mu Naggalama, tulina ploti e Kalaji, tulina ploti e Kiyunga Mukono n'ebitundu ebirala ebyetolodde Kampala. Kuba ku noti 786 67 66 33 oba noti 7 noti 9 84 36 24 okumanya ebisingawo. Omwana akwata essimu mugambe sula ngambye onambuze ku poloti mpa program tugende tulambule poloti. Bannange baana balenzi ne baana bawala bali ku kyeyo. Ogenda kukola obwasikaali okumala emyaka 2, ogenda beera mu kiyungu okumala emyaka 2, sente zo ziriibwe. Sente zo ziriibwe obere nga tokyasobola kufuna ttaka. Ne woba oli bweru tusobola okufunira ettaka lyo ne tulitereka n'ebiwandiiko byo ne tubiwa gw'oba otugambe tubimuwe oba wa Luganda lubaki ettaka lyo n'olisangawo. Gwe kuba bukubi ssimu ezo ojja kubeera mpozi ng'ate otufuna bulungi nnyo. Hashtag obudde obw'okunoonya omulimu. Tandikirawo nga wakafuluma essomero. Tandika okubeera ng'okuteekawo embeera y'okukola emirimu ng'okyali mu ssomero mpola mpola as long as nti tegiri interferinga kusoma kwo. Nze Sula Ssenyonga, mubeere bulungi, mweraba. Okati TV, Neera.